أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ng'enkola bweri tufunayo faida emu. Faida yaffe tugenda gijja mu ssuula, buli omu gyasoma entakiro oba etasobola kuyita nnyo ku muntu olw'obunene bwayo. Kizibu omuntu oga nti eyo essuula yampiseeko. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, Allah gamba nti ndayidde ekiseera, ndayidde omulembe, ndayidde obudde. Allah subhanahu wa ta'ala mbyenjawulo byalina alayira kyonna kyayagala nga bw'aba akyagadde okirayira. Kyova olaba nga osobola okusanga mu Qur'ani nga gamba nti washamsi wa duhaha walqamari idha talaha awalana wallayli idha yaghsha nalayira walfajiri walayalin ashir. Bintu bingi Allah byalayira. Amma gwe omuntu Allah yakukakasaako toteekeddwa kulayira okujjako olayira ye Allah subhanahu wa ta'ala, era nakuwa enyukuta 3 zokozesa mu kulayira ng'ogamba nti waawu nebba netta, n'ogamba nti wallahi billahi tallahi. Araftum? Naye agamba nti wal asri, ndayidde obudde. Allah bwalayiranga ensonga yonna osangayo obwongo n'ebirowoozo. Lwaki Allah asazeewo okulayira ekyo? Ekyo kitegeeza nti Allah okulayira obudde mulimo gwo gwe ng'omusiraamu obutabaako ngeri gy'ozanyisa nakufiirwa nakwonoona budde kubeerako kyobukoleramu. Wal asri, ndayidde obudde, ndayidde omulembe, ndayidde ebiseera. Ebiseera ebyo Allah birayira. Ekyo kitegeeza nti mu faida gyolina okufuna gwe ng'omukkiriza, la yambaghi an yafutaka asran an yafutaka zamanun an yafutaka waqtun illa waqad istafatta fihi. Toyitwangako akaseera konna, toyitwangako obudde bwonna, omulembe tekukuyitangako okujjako ng'ogufunyeemu omugaso mu busiraamu. Kyavagamba nti innal insana lafi khusr ay innal insana lafi khusr fi dhalika al asr idha lam yaf'al ma yanbaghi. Nti omuntu yenna yakose ekigambo innal insana, buli omu ne bamwogera ku lulwe ti buli muntu, mazima buli muntu, mazima gwe, mazima nze, mazima gundi, buli yenna, buli omu yerowoozeeko yeka lafi khusrin, ali mukufaafaganirwa mulembe guno. Kakati okufaafaganirwa kiva ku mirimu gyokoledde mu mulembe ogwo. Okoleddemu omulimu kigo naye gwoyinza okuyimiryako nogamba nti ma khasartu shay'an, sifaafaganiddwa, sisaliddwa. Omulembe gwolimu, obudde bwolimu, tayimu gyolina, akadde kano koolina, hal istafatta minhu hal istafatta fihi, ofunyeemu am khasirta, oba ofaafaganiddwa. Kyagandi bannange obudde buno bwe tulina Allah bwatuwadde, obudde obwo butunuulire ng'okyassa, butunuulire ng'olina amaanyi, butunuulire ng'oli mulamu, butunuulire ng'okyalaba. Buli tayimu eyo n'embeera gy'obeeramu. Omuntu assa wanjawulo kwoyo atassa. Omulamu ng'omubiri mulamu, obudde obwo abukozesezza ki? Alaba nga amaaso tegannaziba, ebbanga ly'okulaba olikozesezza ki?
alina amaanyi olwaleero gwolina ogakozesezza ki, alina amagezi nga tegannayonooneka ogakozesezza ki. wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu lafi khusr. buli lwotakolerawo omanya nti waliwo obudde obukuyiseeko lafi khusr. ekyo kyolaba nti olwaleero omusajja omuyimbi yagamba nti naibu zamanana walaibu fina walaisa lizamanina aibun siwana. naibu zamanana walaibu fina, tunenya omulembe gwaffe nti mubi. walaibu fina, nga ate obumogo buli kuffe feffe nyini fe bumogo. walaisa lizamanina aibu siwana, n'omulembe tegulina kamogo kujja kuffe kamogo feffe nyini. wal asr inna al insana lafi khusr. kati gwe tunuulira kyoli mu mulembe gwo ojja kumanya nti gwe kamogo kaagwo. bw'obeera ngaoli mubbi mu mulembe gwo ng'omanya nti gwe kamogo k'omulembe guno, kuba Allah takolangayo mulembe ng'agulagidde kubba. bw'obeera ngaoli mwonoonyi gwe kamogo k'omulembe guno. kati ate bw'oyimya nga abaana b'omulembe guno bazibu nnyo, bebagwe. naibu zamanana walaibu fina huwa maana qawlihi taala wal asr inna al insana lafi khusr. buli muntu afaafaganirwa mu mulembe muno illa alladhina amanu wa amilu salihat. abatajja kufaafaganirwa mu mulembe guno balina kukola bino wammanga. awalan alladhina amanu, abakkiriza Allah subhanahu wa taala. n'okukkiriza Allah kwayagala kugazi, obudde buyinza obutatumala kumalayo, naye ekitone nnyo kyenja okuwa kujeemu ebintu bibiri byokka. kwe kumanya byayagala n'obikola nga bwabyagala mu ngeri gyabyagalamu yennyini, era mu ngeri eyo kwe kubeera nga ogenda eri munno oba nga okolagana ne banno n'ebyo byoyagala naye bakolere. buli lwowulira ekintu kyonna nga toyagala bakikolere tokikolanga munno. ntegereka bulungi? buli lwowulira ekintu kyonna nga toyagala bakulyaza amaanyi tolyaza amaanya munno. buli lwowulira nga toyagala bakubbe tobba munno. buli lwowulira nga toyagala bakugeye togeya munno. buli lwowulira nga toyagala bakuvume tovuma munno. buli lwowulira nga toyagala bakikole eyo illa alladhina amanu, abakkiriza abakola ebyo Allah byayagala nga bwabyagala. tokola Allah byayagala nga gwe bwolowooza, bikole nga bwabyagala. ekyo kikakasako genda okubisoma. ila alladhina amanu wa amilu salihat. eyokubiri ko Allah byayagala, eyokubiri kubukkiriza batogeddeko ila alladhina amanu, n'okuleka byatayagala. bwoba oleka Allah byatayagala, ebiseera ebisinga obungi, abasinga obungi tulese Allah byatayagala naye tubirese nga waliwo ebitunyigiriza. njagala kuba ekifaananyi kimu. omuntu ayinza okuba nga alese okubba olwokuba ku mulyango kuliko abakuumi basekyuliko webali talina waabayita. bankolabo ebisajja ebyo singa tebiriiko, kakati goba tolina bakutebenkera. nebeera mu mbeera nga ne bwoyita ku kintu ky'omuntu okiyitako nga atakyagala newankubadde waali badde okyagala. kwe kuleka Allah byeyagaana, naye nga mukubireka Allah ebyo byeyagaana obireka biduni taasufin, nga tosaaliddwa era ngaoli mumativu Allah yabikugaana. wal asri inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. qawluhu wa amilu salihat, nakola n'emirimu emituufu. waliwo enzivu nolegamba nakola n'emirimu emirungi, si buli kirungi nti kituufu. njira bigamba abantu nti ebyo gabeera amazima si buli mazima nti bagoogera, ate ne babeera bagoogera si buli wamu nti boogererawo amazima. nyinza okuwa ekyokulabirako kitono nnyo. singa bukya ku makya abasajja ne bagamba nti omuntu eyakutte ku kisenge kino wakuttibwa, njetakyakola ndi akutte wano wakuttibwa, nojja n'okwatawo ne bagamba nti tubuulire wakuttewo. ogamba oti ogamba saakuttewo naye gada kituufu tewakuttewo. kale lwaki olimba?
gaba mazima agokubira ndi bagali nakuttewo naye results ezigenda okuva mu mazima ago zakuttibwako era bweoyogera ninakuttewo ne bakutta tugamba gwakusinze kubanga gwe wetutte wekka mukuttibwa. Nolwekyo kyenjagaddemu nti illa alladhina amanu wa amilu salihati nabakola emirimu emituufu sese emirungi kubanga omulungi bwengi nyo tulabanga birungi mu ndaba zaffe nyangungu naye nga si bituufu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Abo nno bebatali mu kufaafaganirwa alladhina amanu ekyo kimu wa amilu salihati nabakola emirimu emituufu Allah gyayagala. Nabagamba ekyokulabirako kyangu nnyo nti omuntu ayinza okubeera nga akoze omulimu nga gwonna mukulabako mulungi. Kankuwa ekyokulabirako kyangu nnyo olwaleero singa omusajja akeera ku makya nakwata emmotoka nagivuga nga talina pamiti naye nga avuga bulungi nnyo, newajja n'omulala naye nga alina pamiti naye nga avuga bubi, poliisi nebakwata kubabiri ani abeera omutuufu naye nga tutavuga bulungi naye akola omulimu omutuufu mu mbeera entuufu nti avuga emmotoka nga pamiti agirina ngaera akkiriziddwa. Oli akola omulimu omulungi mu bukyamu mu mbeera enkyamu tetumukkiriza nga ndi gwedda wali tolina lukusa lukukkiriza kuvuga mmotoka gwovuga obubi era yaba omuvuzi omubi. Tegeresa bulungi ekyo nkuwadde ekifaananyi ti waamilu salihati. Nolwekyo yawula wakati w'omulungi n'omutuufu. Muyinza n'okukaya n'omusajja abadde atuvuga bulungi kati batuwadde ono atuvuga obubi ye mutuufu oli. Tegeresa bulungi illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri. Obudde bwebuli balutusonyiye watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri awo tulitandikira insha allahu taala ne faida yaffe ekomye wali illa alladhina amanu wa amilu salihati ya asri eyetusomye. Nina sheekh wange bamuyitanga Abdullah Hirs yali musajja Musomali yansomesanga ku Bilal. Twasoma essula eyo okumala ewiiki namba nga tusoma wal asri gyetuvuunula. Tunaba tufunye akade tujja kugiddamu era nolwekyo saagala weeralikirira ogambe nti essula ntono nene nnyo kubanga Imaamu Shafii rahmatullahi alayhi yagamba ti lawla iqamatu llahi alhujjata ala nnas wa anzala hadhihi sura lakafatuhum. Singa Allah tiyayagala kubeera nga ayongera bujulizi bungi ku bantu nakubayimirizaako bujulizi nasalawo okussa essula eyo emu yokka mu Qur'ani yokka eyo yokka ebamala olw'emigaso egirimu n'obunene bwayo. Suratul Asr Allah nasalawo gyagenda okussa tutandika ogijjamu emigaso tutandika ogijjamu ebyokuyiga enteekateeka zonna lakafatuhum etumala. Niyaga ndi ziri zonna endala ezisigadde essula 113 zonna ezo zaali zongera kuyimirizaawo hujja ku bantu enemu yokka yali emala. Okwo kwali kutegera kwa Shafii na quwwatul istinbaati engeri gyeyajjamu amakulu ageewala ennyo nga bwe tunaba tugala